Ng'asinziira mu kusaba kwa lunch hour, omusumba Lozias Bujingo ategeezezza abakkiriza nti omulabe kyasinga okulwanyisa buba bujulizi n'awabula abakkiriza okusirikiranga ebimu. Omulabe wo obulabe bwonna bukola lwa kintu eki bujulizi. Kakati obujulizi buno si kyekintu ekyangu ky'okufunira ku mukeeka. Mukama Yesu atulabula agamba musooke muweebwa amaanyi mulyoke mugende mubeere abajulirwa. Kyobola bw'osobola okuzimba ennyumba n'ogikweka n'ogamba mukama wange bw'aligimanya nti nagizimba aligamba atya, naye kuzizo ng'ogizimbye kuzizo. Mweyigiriza okubeera mu bulamu obuli private. Agambye nti ebiseera ebisinga abantu bonna tebabeera basanyufu olw'ebyo Katonda by'akola, y'ensonga lwaki twetaaga okujjuzibwa amaanyi. Ekyokubiri, tobabuulira nnyo by'otuuseeko. Okeera kumakya kubuulira abantu ngenda n'oggula poloti ngisasula lwaleero by 8 nja kuba ngisasudde. Bakukontributingire bakuli kisasula poloti y'osirike. Iwa material wo mukasirise. Bw'agamba nti muli weebwa amaanyi, waliwo amaanyi ag'okuwangula abakulumba, waliwo n'amaanyi ag'okubanga weekontrolinga. Self control is power. Omusumba ategeezezza nti mu ggwanga abantu mwe bali abalina emitima emibi, y'ensonga lwaki ne ku mikolo abasinga tebakyalya mmere. Bassebo ne bannyabo abalogo beetaagira ddala amaloboozi gammwe. Eri akubira essimu n'owulira ebikwakwaya ddala ng'owulira bali mu nsaasi n'oyita halo naye ng'owulira ebikwakwaya awo manya bagitadde awo wakati mu mayembe. Eddogo liri siriyasi ow'Oluganda. Uganda ejjudde abalabe, olabira ku mikolo buli ali na valiyu talya mmere. Wangi? Uganda ejjudde abalabe, buli alina valiyu talya mmere. Weegulira emmere yo, abantu batambula n'obusaka bw'emmere. Agambye nti naye abalabe alina bangi era bazze bamwegezaako, naye Katonda yamutaasa era si wa kuzikiza okuweereza Katonda. Nze bannange ebyange sibikweka, nina abalabe amazima ga Katonda mu ggulu. Nga neeyakayingira mu kibuga asobola okuga nti gundi n'egundi balabe ba Bujingo, era nkubiddwa n'eku masasi. Simanyi oba abo be mumanyi be baaga nkuba kubanga poliisi tetubuulirangayo wadde suspect omu. Ate nga abamu ku balabe bange bamanyiddwa nti bamaanyi nnyo, bwakutemula teryamubuuza balowoozeeko mbongo obwo. Asiimye era n'asaba abakkiriza okumwebalizaako gavumenti olw'obukuumi bwe yamuwa, wabula n'alayira nti tagenda kukkiriza kusirika olw'abalabe. Naye munneebalizeeko gavumenti olw'okunkuuma. Weewaawo n'abankuuma nabo bantu, naye ŋŋuma agumamu. Munneebalizangako gavumenti, munjagalirangako Pulezidenti Museveni, kubanga gye baali banzitidde tiyaliiyo. Naye obukuumi yabumpa. Tebakwatanga abankuba amasasi, tebakwatangako n'omu. Kitegeeza nti bakyeswanta, beewuunya engeri gye nawonye. Kati bwe nkugamba nti ogenda kwambala amaanyi, sirangirira nga nze njogera ng'omunafu, sirangirira nga njogera nga atalumbibwangako, sirangirira nga njogera nga agamba nti njagalwa bonna. Mujje mulabe buli nkuŋŋaana lwe tuba tuzikola, mulabe olutalo olusituka. Kasita tuba nga tugenda kukola lukuŋŋaana bwe luggwanga basirika. Kati abaali batuvuma nga batubanja Pentagon bubi nnyo nga tugenda kukola Good Friday, kati baafa oba gye bali. Agambye nti ekisinga mu byonna si bitabo, si ssente, naye okubeera ne Katonda, era n'ajjukiza amaanyi n'omwoyo omutukuvu nga y'ensonga lwaki ku Lwokutaano luno overnight yakusaba. Tutegese night prayer etali mu kusaaga wadde. Nabagambye ne badijje sibaagalawo. Atayagala saala totawana okwesaaza wano. Atayagala saala eno toyina kyokimayo. Tugenda kusaba paka nga sitaani bimutamye. Bye Godfrey tumwebaze, Salt TV Omunnyo.